nkulamusiza nnyo mukwano gwange era njagala kukwebaza gyonna emirimu gy'obakana nagyo n'obeera ng'okola. Tusoozedde ku kitongole eky'Amatayo Foundation kiyite ekya Life for Tomorrow we tuli obudde buno okubanga lwakiri tukutuusaako amawulire aga mwami Matayo Omulanzi. Matayo Omulanzi bbanga liba ddene, buli lwe ntuula wano otera okuba nga omulaba ku mukono gwange guno n'atuula wano ne tusobola okuba nga twogera ensonga. Leero siri naye si lwakuba nti bwe tukyagadde naye lwakuba nti nno mwami Matayo ekituufu kiri nti atwaliddwa. Abamututte tetubategedde naye kyetutegeddeko kiri kimu nti babadde bambadde uniform ez'amagye ag'eggwanga lya Uganda. Tezibadde za poliisi naye nkiddamu nti ez'amagye eza UPDF bw'obanga otegeerawo uniform eyo ey'amadowadowa bibomboola ebya green nga babadde already nga security bwetera okuba nti ekola emirimu gyayo. Basoose kubanga bakola surveillance okuva olunaku olwajjo ne balyoka bakakasa woofiisi weebeera atuula ludda wa abaawo budde ki era kyova olaba nti okusinziira ku bannaffe abasinga okuwangalira wano ku woofiisi omu ku abo abazze okumunona olunaku olwajjo yazzeeko wano ku woofiisi era nga baclients abalala be tutuuka okuba nga twaniriza yabaddewo ku woofiisi n'abuuza byabuuzaawo ABCD oluvannyuma n'agenda. Kale nno ye omu ku abo nno abakulembeddemu enteekateeka y'okujja olunaku olwaleero okulaba nti bamutwala. Tubadde bamukisa nti mu byonna ebibaddewo lwakiri tusobola okuba nti bamutwala. Era okumujja ku woofiisi zaffe wano e Kasubi bamuvuze ne batuuka ku bitaala by'e Kasubi. Oluvannyuma lw'okuyimuyisa ku bitaala by'e Kasubi nga bw'osobola okugubira tumanye kikyo bamutwalidde olw'ensonga enfaanana yaabwe n'entunula yaabwe n'embeera gye batonzeewo nga tefaanana nti basobola okubaako kyonna kye bannyonnyola yafeesi eya L40 nti omukulu tugenze naye olw'ensonga ABCD oba nti ffe ab'ekitongole fulani ffe tugenze naye ku lw'okwagala okubaako bye tumwebuuzaako. Byonna tetusobodde kubaako mukwano gwange kyetutegeera. Kakati ebisigadde zisobola okubeera oba oliawo kwegamba eŋŋombo n'endowooza ng'omuntu gy'osobola okuba nga bw'oti obeera nayo mu kuteebereza ku ki ekitwazizza mwami Matayo Omulanzi. Jjukira bino bigenze okubeerawo menti yaffe nkakasa bulungi weba ina kyeyeetaaza mwami Matayo ejja kubanga ekimufunamu kubanga kyemmanyi bibaawo ng'omuntu Matayo nabo nga tebamutegeera bulungi basobola okumwetaaga babeereko bye bamwebuuzaako ajja kubannyonnyola. Matayo talina kyakolera mu nzikiza kyonna tekiriiyo, byonna byakola abikolera mu musana. So ndi mukakafu bwe kiba nga balina kyonna kye bamwetaaza bajja kifuna kuba Matayo talina kyakweka era ajja bategeeza nti abo mba mwagala kino kiri bweti ne bwekiti monneebuuzaawo ku kino ensonga eri bweti ne bweti ne bweti. Nkakasa nti ajja ku bintu by'ekitongole era bwe tuba twogera ku kamera z'ekitongole biki ebyo kompyuta biki ebyo yavunaanyizibwa kubanga ye ate we musangidde ng'ali awo abulaga kaaba olw'ensonga abadde ne